ebizibu byenjigiriza, tulina ebizibu by'ebyobulamu, tulina ebbula ly'emirimu mu baganda baffe mu Kawempe, ate nga bawangalira mu mbeera etali nnungi. Nze nina ekitundu kyenkiikirira bakiyita Kawempe North ku lukiiko olukulu olwa Kampala Capital City Authority, era nateekayo ebibiina tubiyita Kisoboka. Twegattiramu n'abantu abeeteeseteese obulungi abagala enkyukakyuka, ne tuteekamu akasente ne tulaba butebe tusobola okwewolera nga tukeewola ku muwendo ogwa wansi. Njagala okusingira okubangula bannayuganda bategere nti buvunaanyizibwa bwabwe okugoberera enfuga gye babafugamu mu ggwanga lyabwe. Ti bannayuganda bano banaba tebategedde nti ffe tulina obuvunaanyizibwa mu Uganda, tugenda kubeera n'ekizibu kinene okusobola okugyako dictator Museveni ne banne. Nolwekyo obuvunaanyizibwa bwabwe abali wano abatulira ku ntimbe za TV n'abatulira ku rediyo okwenyigira mu by'obukulembeze by'eggwanga lyammwe, kubanga ebizibu bye tuwangaala nabyo ebisinga obungi biva ku nkulembera mbi gye batukulemberamu. Abasajja babbye ssente, balina amalwaliro mu mbuto zaabwe, balina enguudo mu mbuto zaabwe, balina amasomero mu mbuto zaabwe. Juzi twabalaba nga babba ssente z'abakazi abanaku n'abasajja abanaku ab'Ekalamoja. Nolwekyo obuvunaanyizibwa bwaffe abakyasobola okwogera kubanga tulina omukisa. Baganda baffe bangi batugenzeeko n'abalala bakyagenda, naye ffe abalina omukisa nga twogera twegatte wamu, twerwaneko, tutwalirize badikiteeta n'ababawagira n'ababayambako. Webale ssebo munnamateeka Nalukoola. Webale nnyo ssebo. Nsaba tuwulirize. Webale nnyo ssebo. Buli gavumenti ejja mu buyinza eba erina obuvunaanyizibwa bwa kulwanyisa ebizibu bisatu byokka, tekuli kyakuna: obwavu, endwadde n'obutamanya. Gavumenti efugisa enkanu ng'ekulemberwa munnamagye Museveni ewaffe tesobolanga kulwanyisa bizibu ebyo ebisatu bye njogeddeko: obwavu, endwadde n'obutamanya. Byebyo ebizibu ebinene ebiriwo, toyina bw'osobola byawulamu. Bw'otunuulira obwavu buleetera abavubuka okulemererwa okusoma, ne batafuna bukugu, ne batafuna mirimu, ne babeera mu kasolo gurupu. Abazadde basula mu mbeera mbi. Enguudo zaffe zijjudde agannya. Na bwekityo tuli mu kaseera kazibu. Ebizibu toyinaayo kimu ky'ogamba, wabula byonna oyina binokolayo. Tetulina bujjanjabi bulungi, tetulina byanjigiriza bitegeerekeka, enguudo mbi, tusula bubi, abavubuka tebalina mirimu ate tebaweeka mirimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo Kakiika Frederick. Webale nnyo. Okusookera ddala ngenda kusooka nebaze pulezidenti wange Robert Kyagulanyi, His Excellency the President of Uganda, Robert Kyagulanyi Center. Mukubireko engalo ez'amaanyi. People power! People power! Manya bagoogedde yenze Kakiika Frederick. Obuzibu obuli mu Kawempe North ekisookera ddala byanjigiriza. Mu Kawempe North tulina amasomero 2 aga UPE. Amasomero aga naye amasomero gonna ogagendamu nga gagudde olubege. Juzi nali nambula ndabe abaana bakoze batya aba P7 ekyemunanda bananga mwana wange kyetuliko tetukitegeera. Wasomeseza wabi essomero ligudde olubege, akasente kafuna tewali. Omusajja yaŋŋamba Edmansa yantuuza naŋŋamba tulina abaana 105 buli mwana bamusasulira siringi 25. Omwana wa UP owe Kawempe agenda vuganya n'omwana w'e Buddo. Can you imagine? Basebo ne banyola na Kawempe twagala tuveeyo. Eno gavumenti etufugidde emyaka 4 nkwewunya gwe atakwewunyaze gwe neewunya bw'ogamba mb'okyebase nga baakakufugira emyaka 4. Masomero mafu, malwaliro temuli ddagala. Genda Kawempe ebizibu etulina bannakawempe
egenda ku wali emulago egundi wali ekawempe wali eddwaliro ly'ekawempe genda olaba abaana abakyala abafanga bazaala kirume akikwasa ennaku ku gavumenti etufugidde emyaka 4 nga tesobola kuteekayo ddagala mu malwaliro nga tesobola kuba bujjanjabi bakyala abakyala bafa baganda bange muve mu kuseka eno 2025 nga his excellence the president of Uganda we yagambye tusimbudde twetaaga ne twerwanako abooluganda amazima gali nti bannakawempe North n'eggwanga Uganda tuli mu buwambe God bless you. Akadde kakutte sebo webale sebo nsaba kunziriramu ekibuuzo ekyo. mundabayo katuulirize ekibuuzo nsaba tuuze ekibuuzo mundabayo kizibu ki ekisinga okutawaanya constituency eya Kawempe North mundabayo ekisinga ekizibu ekisinga okutawaanya Kawempe North gye mbaddemu ng'omukulembeze ku LC1 okumala emyaka egisoba mu 2 ntunuulidde nga endwadde y'obutamanya ndwadde nkulu nnyo ng'era etwalira munnabyabufuzi okuginnyonnyola abantu beewangaaliramu nga tebasobola na kutegeera mbeera gye bakulemberwamu. Abantu beerabidde n'enkulembera ebakulemberwamu. Tebamanyi oba tuli mu might party politics, tebamanyi oba tuli mu NRM. Ekitundu kyange kiwangaaliddemu nnyo abakyala bangi nga ye bannannyini maka nga abaami baabaddukako dda olw'embeera ey'obwavu ng'abaami tebakyasobola kuyimirizawo maka gaabwe. Kyova olaba nga muwulira nnyo bugurupu obwo kasolo gurupu n'ebirala. Kyova olaba mu puroguramu yange mulimu okukola essomero ery'abakulu buli muntu asobole okufuna ku buyigirize ategeere ku bigenda mu maaso. Mu nnaku 2 emabega nakyaliddeko Honorable Shamim Malende nga ngenza okumulaba olw'obulumi bw'ayitamu ne mmutegeeza nti nsaba Katonda nnyambe mpitewo nkwatire NUP bendera nsobole okukulembera abantu ba Kawempe, naye obulumi bwe nnina bwe bw'okulaba ng'eggwanga lyaffe terivugibwa ku term limit onyambeko tukisindiikirize, and the time is now we get the term limits in Uganda and in Kawempe North in particular. Webale nnyo webaye ddala ssebo. Ekibuuzo kye kimu ssebo Magala Umar. Neyanziza nnyo neyanzeege nga bwe nasoose okwogera ekimu ku bizibu ebitawaanya bannakawempe oba ekisomooza bannakawempe bya bulamu. Mu Kawempe eddwaliro erisingayo obunene Health Center 3 va kweno National Regional Referral Hospital, ate nga mukimanyi bulungi death trap, teri ddagala abasawo okukolako omala kufuna kaki kasente. Tetulinaamu na ddwaliro liri ku mutendera gwa Health Center 4. Mukimanyi bulungi nti ekitundu kyaffe kiri mu nzigotta. Ekitundu ekiri mu nzigotta akawuka kamukenenya kalidde abantu baffe ewaka ne mu kibira. Mukimanyi bulungi olwaleero obuyambi babutusazeeko obw'empeke za ARVs olw'abannakyemalira okwefumbekeza ku ggwanga lyaffe n'okutuyisa obubi olw'okuba tuwaŋŋanguka ne tugenda mawanga g'abazungu mu America. Njagala okubategeeza baganda bange nti ekizibu ekyo kitukutteko. Nabagambye ARVs omukebe gugula emitwalo 75. Munnayuganda kyowa bulijjo asobola okwaffordinga sente ezo nga bw'oba odividinzeemu olunaku. Munnayuganda kitegeeza buli lunaku waba yeetaaga empeke emu ayina ogigula nnusu 8
at 8,000 shillings. Someone alina okunoonya eddagala lyaki, eddagala ly'obulwadde at 8,000 shillings. Omuntu alina okunoonyayo ne ssente z'okulya. So omuntu asobola okubeerawo nga mwavu, omuntu asobola okubeerawo nga tasoma, naye ate omuntu tasobola kubeerawo nga si mulamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale nnyo mukama wange, webalire ddala. Mulaba nazze n'ensereko Moses saving box. Mulowooza lwaki nazze nayo? Kubana wali wano ani azze nayo? Bano abazze wano bagenda kukusa mbuto zaabwe. Nze nabagambye nsereko Moses ette wakayima akasola akasinga obugezi. Obadde mugamba simanyi luzungu sirwogedde. Abantu bakola oluzungu baagala ffe aba action abakolerawo nsereko Moses mane nsereko Moses saving box mugirawa. Abasinga temuntegeera nsereko ndi musajja mugagga lwakuba neeyisanga mwavu. Nina kampuni ewola sente nsereko Moses money lending company. Empapula natambudde ddala yaze wanondoza muziraba. Si bino si bya kusanyukamu busanyusi ndoza olaba. Weesomera olabe. Nsereko Moses money lending company. Sebo Moses. Wanji mukama wange. Akadde tugenda Sebo mbasaba tusirike. Akadde tugenda kwongerako katono. Esebo mukama wange. Twagala kumanya. Esebo. Olinga ayagala okwewola. Esebo. Munno engineer atubiri yayogedde ku lending rate nagamba 3%. Esebo. Twagala kumanya kampani yo ekola etya. Kampani yange lindako kubanga abantu bangi beewola. Esebo. Ne babakwata, ne babayita bubi, ne babakuba, ne bajjaku ebyabwe. Eyiyo gy'oyogeddeko kirungi nnyo wagiteekawo. Ekola etya okuyamba omuntu wa bulijjo. Neyanza mukama wange musooke mutegere nsereko Moses yaani. Akalulu ka 221 bwe kaggwa bwe kati. Ne ngamba nsereko ng'omusajja omugezi nkoze ntya okuyamba abantu bange. Ne ngenda mu kyalo ne ntunda ku ttaka natunda eka 10 ez'ettaka. Nentandika kampani eno gye bayita nsereko Moses money lending company. Nentandika okuyamba abantu abeerubaga North. Ekyo bakimanyi ndi kugulawo ni Mr. President. Va ku baana bakusudiya bano bakusudiya Mr. President. Nze ndi kugulawo nde esebo nze ndi kugulawo nde kati ekyo mukitabe nze sigenda kuyamba bakawempe North bokka. Ne bw'ojja ovudde match in the East ovudde match in the West nsereko Moses wendi ngenda bayamba bannange nzize kulwa muntu wa bulijjo. Ekyo nkimaze. Ekyokulala mukama wange ebikwatagana n'okusoma basalis. Gwe bw'oba oli wano kwe NUP ng'olina mulekwa nga tolina wadde n'ekikumi. Nina amasomero ga keen minded nursery and primary schools. Ddala bw'oba tolina busobozi bwa ssente bulungi jangu ontuukirire nsobola okubawa basale. Ekirala mukama wange nga wenkunyonyodde nti ebikwatagana n'ebyobulamu bannakawempe ngenda bateerawo akalwaliro akatonotono. Oyina obutikiti 3. Esebo ngenda bateerawo akalwaliro akatonotono mbagulire ne ambulance. Ndowooza muwulira nti ate manifesto yange yey'amaanyi. Bano bali mu basudiya nze mutuufu. Esebo mukama wange kati ate nze ninayo n'akantu kano saagala kulya nzekka. Bannange nze nababuliriddewo dda nti $2,000,000 bye bagenda okumba ogula emmotoka sigenda gula mmotoka. Nze kitange yankolerera ne eka z'ettaka ezisuuka 10. Ezo sente $2,000,000 ngenda ziwa abalonzi bange bakawempe North. Buli omu w'emitwalo 5 ku mitwalo 10. Njagala abantu bange babeere bulungi si bana bagenda okukuta embuto zaabwe. Neyanza mutuufu. Sebo Dr. Akazinda Lukawe Dr.